Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero njagadde tudde ku nsonga yaffe eyo ey'okubeera nga gw'omwana omuwala singa omwami ajja mu maaso go n'akukwana, biki by'olina okumuddamu, biki by'olina okumugamba ebyo ebijja okuleetera omusajja oyo okubeera ng'akussaamu ekitiibwa, okubeera nga kwegamba kukolera ebyo by'onaba weetaaga. Kati n'olunaku olwaleero njagadde tugatte we twakoma, kano kabeere ka paati 2. Wali we twakoma ng'omusajja akubuulidde nti mu butuufu mpulira nkwagala, mpulira njagala twagalane, nga tonnaba kumuddamu ng'omugambye nti ka ŋŋende nkirowoozeeko nja kuba nkubuulira. Jjukira wagenda ng'ogenze kirowoozaako, naye jjukira omusajja oyo musigala munyumya ku WhatsApp. Ekyo kyo kirina okubeerawo, oba ku Facebook, ku mikutu gyonna egy'enjawulo nga bwe mumanyi kati nga bweri. Omusajja akukwana face ku face wano ne musigala nga mwogerera ku WhatsApp ku ssimu. Kati kyensaba omusajja oyo nga tonnaba mmubuulira nti kituufu nange mpulira nkwagadde, nti oba kale tugende mu maaso nga twagalana, kyensaba nga tonnaba mmubuulira omusajja oyo oteekeddwa okumanya emyaka gye, nga tonnaba kumubuulira nti okay tekale tugenda kwagalana, nga tonnaba kumubuulira. Sooka omanye omusajja oyo alina emyaka emeka, oteekeddwa ogimubuuza oba akulimbye oba kiki, naye mubuuze emyaka. Kati gwe omukyala kyofuna ng'obuuzizza omusajja oyo nti oli wa myaka kiki. Ekisooka njagala mukimanye mu abakyala, abaana abawala, buli wofuna omusajja oyo nga mweka n'emyaka, omusajja oyo talina gy'agenda kukutwala. Obufumbo bwammwe buyinza okukoma awo, buyinza obutawangaala olw'ensonga gw'omukyala okaddiwa mangu, oba ofeedinga mangu, oba okyuka mangu. Mu myaka obeera muto naye mu ndabika obeera mukulu. Ate nga jjukira abasajja tebakula. Ky'olina okumanya nti buli w'ogenda n'omusajja nga mweka n'emyaka, omusajja oyo kijja kuba kyangu nnyo okwetamwa mangu, okubeera nga takyayagala kubeera ng'abeera naawe, olw'ensonga nti abeera ajja kulaba gw'okuze nnyo ate ye ng'akyali muto. Ajja kulaba nga tokyamusaanira okukkakkana newaanaaba nga si mwenzi, era kijja muwaliriza okunoonyaayo oyo gw'anaayita ow'emyaka gye. Okitegeera? Kati n'olwekyo gw'omwana omuwala oba omukyala, oba omanyi nti onoonya musajja wa kubeera naye ng'oli siriyaasi, oba mu bino by'okubeera nga mwagala kubeera nga mwagalana bwagalanye, kugenda ku bbiiki, kola biki ebyo si bye ndiko. Ndi ku ggwe ng'oli siriyaasi, ng'onoonya musajja wa kubeera naye mubeere mwenna mu bufumbo obutuufu, kwegamba mwagalane enjagalana entuufu. Kati n'olwekyo eky'emyaka kikulu nnyo, kitunuulire. Bw'obeera nga omukyala gw'omwana omuwala ng'olina emyaka 19, 20, 22, 23, fuba nnyo okulaba ng'ofuna omusajja kutandikira ku myaka 3 paka ku 35. Ye musajja eyandibadde omutuufu. Gw'omwana omuwala ng'olina emyaka 19 kutandikira ku 19, 20, 22, 23, funa omusajja nga wa myaka 3, 35. Omute nnyo, omuvubuka ennyo wandifunye nga wa 28, 29. Okitegeera? Kati ekintu ekirala era obeera oteekeddwa omubuuza nti oli mufumbo oba toli mufumbo. Kino kyakikuddemu. Akubuulira oba akulimbye naye nga kimubuuze nga tonnaba kukkiriza. Mubuuze nti oli mufumbo, akunnyonnyole, ekyo nakyo kiwulirize bulungi. Ekirala omubuuze olina abaana, akuddemu nti nnina oba sirina. Waba akulimbye gwe ekyo tokitunuulira, oba akulimbye oba takulimbye gwe ekyo tokitunuulira. Kati gwe naawe gw'omwana omuwala oba omukyala, omusajja oyo w'omubuuza ekintu ekyo nti olina abaana, naawe oteekeddwa ommubuulira ekituufu, tomulimba, tomukweka, olw'ensonga nti obeera tonnakkiriza nti kituufu nkwagadde, kuba y'abeera akwetaaga akadde ako. Kitegeera? Kuba y'abeera akusabye ekyo ekyokumwagala. Jjukira tonnaba kumuddamu, wamugambye oli mu kwerowooza, kati omubuuzizza nti olina abaana. Kati ekyo wakikuddamu nawe mubuulire, omugambe nti okay, nti ekyo kirungi, nti nange ninayo 2 oba ninayo 1. Awo kijja kuba kirungi kuba oteekeddwa nawe okumubuulira amazima nti nange nina abaana oba sirina. Kwegamba amanye omuntu gw'agenda okwagala nti alina abaana oba alina omwana.
okitegedde, oba yakulimbye takubulidde mazima naye gwe mubuulira amazima. Ekyo kikulu nnyo kuba omusajja oyo asobola okubeera serious n'akukuba embaga bulungi n'akutwala mu maka ge, ate n'obeeraawo nga weekwekerera ate omwana yalwadde, ate omwana eri yeetaaga kubeera naawe, obulwadde bumuluma kyokka omusajja wamulimba nti tolina mwana, ekyo kisobola obbaawukanya bulungi nnyo. Kati n'olwekyo kimubuulirirewo nga tonnaba mmubuulira nti nzikiriza. Kati awo kasita amala okubuulira bulungi nnyo, kati awo ng'otandika omugamba nti okay, tujja kwagalana naye kyensaba tusooke tugende tukole ki, tukyaleko wasenga. Okitegedde, kyekibeera kiddako. Awo maze bino abikubuulidde bye nkugambye, amaze obbikubuulira byonna. Kati ky'omuzzaako omugamba nti okay, tekirina buzibu, tugenda kwagalana, tujja kgenda mu maaso, nga naye ekisinga obukulu tulina okusooka okugendako wasenga akulabe, amanye omuntu gwe ŋŋenda naye, gwe ŋŋenda okubeera naye. Okitegedde, owulire ki kyakuddamu omusajja, ekyo kikyagenda okuddamu, kyekigenda okuwa ebigambo ebirala by'olina okumubuulira oba okumubuuza. Okitegedde, kwegamba bitambulize ku mitendera. Oba oyagala okufuna omusajja omutuufu, beera siriyasi, kuba abasajja abo mubalaba mu abakyala, ajja mu maaso go ng'awulira akwagala, ate mubamu abasajja ababeera siriyasi. Kati akutunuulya n'akupima, enjogera yo ye mwakutwalira. Bw'akulaba ng'oli wa busentesente era akutwalira mu mbeera eyo, ajja kuyita akwebakeko, akuweeyo $5,000 agende. Lw'atayagadde kwebakako tajja kukubira, tajja kwogera naawe. Lw'ayagadde akukubire, akuweeyo $5 era akugobe. Okitegedde, naye gwe tunuulira ebyo by'emitendera egisookera ddala ng'oyagala ofuna omusajja omutuufu. Ebintu ebyo omusajja omuyaaye taba na budde bwabyo, era abeera alaba omuwanvuya, ajja kudduka omanye nti oyo omuwonye. Kati mmwe mulina okwewa level n'omanya nti nze tebamala ganneebakako, nze tebamala gantwala bwe batyo, nze tebamala ganzaalamu batyo. Mukitegedde, mulina kubeera steady mu abaana abawala. Omusajja wajja mu maaso go nakwana, muwe interview enzibu ennyo, wagiyita ng'otambula naye, ng'ogenda naye. Awo tukomye, tujja okwongereza part 3 eneebadde part 2. Katukoma awo, nja kuba mbongerezaawo okuggyako kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku kano ka vidiyo ku paati zonna enaddala ez'emabega. Part 1 gyeri, kati eno part 2. Kambayo WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo ky'onaaba ombuuziza bwekityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.